Kenzo asigala ali strong because Kenzo yakola luyimba kutambula lutambula. Era tuwebaza abasoda okutambuza oluyimba mwebale nnyo. Kenzo yakola luyimba kutambula. Omuvudde ne muli wa platform ne lutambula. Thank you so much. Buli kyoyogedde bakinjo bakibi. You are the one asobola okutambuza oluyimba, which is good. Wanga muntu kyakola ayagala kibale success. Wetwogera kati Kenzo ali success n'oluyimba luli success. Mwe mulowooza nti mumukuba Katonda kye yatonda kimere. Tewali asobola kukisaanyaawo. Teri dogeri Israeli. Boyizo lowooza nti onafuya Kenzo osobola oyongera kudownloadinga luyimba. Lusudongera kwe munaku biro bala wade numbers meka. So thank you so much abasobola okumuvuma. Mwongere maaso okuvuma Kenzo. Kino ekyabayimbi banno okuvayo direct ku luno ne bamuwocha nga balagira ddala yayogeza ng'omukyala Irene Ntale tamala googera. Yani yayimba sembera. Biki yayimbira wa? Muswangize ebiseera yali amanagingibwa Vinka. Ati ngambye ebiseera byaki kati yani ayogera ngani? Nakugambye buli muntu yagwayagala kwogera ku Kenzo kudangulu no mpakanya. Kati gwe woba ina answer. Take out sentence wetedewo answer which is okay. Oyo numwana muyo ayonka akiraba. Emyaka gyo natoyogera. Walimbu yali buli kyombuza mbu yali. Kakati atayogera aleke. My brother bin muleke Katonda byasitudde mu bireke bisituke. Amba nonyeza mu birungi tekaawo. Nomu ku producer be Padman yafudde nago butale mu mativu. Eddy Kenzo ko kiyayogedde. Padman munanya kitono lwensonga Padman yakolera abayimbi ebintu bingi nnyo. Tebasaba mutwala ku wadde busaabala naye Kenzo yakutta omwana eyakuyolimba biti yawadde namutwala mu America. I think nti Kenzo kati yafuna competition olwensonga Kenzo alina studio yiye. Alina producer we yamusasula. Ate producer kati abenna kuzino tebakyali mu level za producer bali. Bapade bakolera abantu ebirungi bingi tebasiimwa. So simunenya ayinza okuba alina something kikyayogeza. Naye I think nti ekirungi naye akimanyi. Padman asobola tuwaayo ennyimba za Sweden n'eza wano ye zaakubye ng'ozikomparinga ku za Sweden azituwe. Simple. Nti ennyimba za Kenzo 10 tezivaamu luyimba lwa file lumu. Simple logic. Eza Padman ennyimba 3 zivaamu olwe Sweden lumu. Kendo mumbuulize. Ebivuga njagala ebivuga kuba naye muyimbi. Naye yayimba ku Christmas alina olimba lwa Christmas. Bwe bakuba fire naye bamukuba. Nabo bayimbi abo nabo abogera bayimbi. Bwe bakuba Kenzo nabo bakuba. Kenzo yabaleka nagambe Kenzo ali mu level ndala. Achabalumye emitwe nemwe bale kupusinga luyimba. Wala luja ne Padman omukiza mu Katonda. Buli omu asiimye video gye yakoze era bagiwadde credit. No luyimba luli wonderful. Atamanta so akutega nti amanyi. Goyagala okwata tukube biri be bakuba mu myaka egyenkaaga. Tubikuwe mu 2023 never. Eno generation ndala. So n'okufuwa obufuyo omulere n'otambula. N'okola oluyimba. So okay, nga tumaliriza ebigambo ebisembayo eri abantu abagambye nti Kenzo ye aveyo yetonde. Bali mutulo babologa nyongero nga tumaliza njagala bagamba nti Kasumali agenda kuba ennaku z'omwezi 25 wali ku ewa Baby Rich nga atongoza oluyimba lwe utambirwe mujje tumwagire kuba muyimbi munaffe ennaku z'omwezi zigenda kubeera 25. Baby Rich makindye mumanyi Mwena wali ku Fifi. Ate Dr. Jose Chameleone agenda kubeera erigogo cricket over ennaku z'omwezi 24 gwanga mugweyo katwakyusizaamu weekend yenye kali bakita batya gwanga mugweyo ojja kumulya agenda kuyimba ennyimba 9 kati tuli mu 15 lukoba ku lukoba luyimba ku luyimba non stop hit after hit. Mwebale nnyo Chameleone yafuna okusomozebwa naye Katonda bwatu bwagera Katonda gwe yawadde n'enumezaala Chameleone wali ali mu kureceiving amabugo agava mwewaje ne wa president agave wa banaye Katonda yawa Chameleone n'amala ali mu kureceiving agoba omanyi nti yasalwa endowooza yonto nekulimba abantu bafuluma kuligemanyanti ali mu kureceiving bajja kujja abagala Chameleone wetu li abamanyi music wa Chameleone kwanga tudda mu mazima Chameleone is a Chameleone regent tosobola mujja otosobola kola ki abalinze okusekanga bagula vite nakugamba ne mubana mubamu agaana njagala okutegeeza nti Yesu Kristo abamuli amoro ke bayitanga naye ate kibi nnyo okubanga tomanyi mulabewo buli muntu alina omulabewe mu nsi naye osaba Katonda akulaga emitima gy'abantu Katonda baba kuvuddeyo n'akulaga oyo alhamdulillah mwebaze okusinga obutamwebaza. So nze kyenjagala okugamba nti Yesu abamutta tewali nsonga lwaki bamutta. Obadde okimanyi nti ye Katonda yali asobola okukyusa ensi eno nga tena kyawaddeyo. Obadde okimanyi nti Katonda yali asobola Yesu yali asobola okuwanula eggulu n'alikuba wansi nga bamukuba n'azibya obudde. Oba yali asobola okusanya abaali bamukuba. Oba yali asobola okumukuba n'afuuka ejjinja.
waliwo kimanyi nti Yesu era asobola okugola omukono okumukuba n'agukalambaza kati golakyo ojja Katonda amaanyi ge tulina wano amayumba gazimbibwa ttaka abantu bali mu kufa muzirayita kamiyoni atimbayo kozesa omutwe ogove ku basirusiru njagala okugamba ekigambo kibata Joseph Bible eyogera omanyi kibata Joseph what is the meaning of a Joseph try to read that word Joseph osobole okugifumiitirizaako otegere who's a Joseph who's Moses try gezaako otegeera erinnya lya kamiyoni who's chameleon who's Joseph Bible eyogera ku Joseph naye who's Joseph wadde omu akagenda okinoonyerezeeko Bible egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa era zimusanze okubanga aligibwako ne kaayina ne kagenda eyo gwalimbira muleke kuwa sitaani mayinja muleke kugulumizanga sitaani muleke Katonda akolako ddi Katonda abeerawo ddi lwalibeerawo ye sitaani kyeki sitaani atambulira ku bantu mumuyina endowooza egamba nti sitaani mumulaba bino biri mu minati sitaani mukola ekifaananyi kya sitaani ng'ayina agatwa aganene ayina agasagatwa kaddayo si ye sitaani yeggwe sitaani atambulira ku bantu kubanga singa wali abaana ba Isirayiri singa bategera sitaani tebandimukiriza kuyingira sitaani Katonda naye yamulekawo lwakigendererwa sometimes Katonda abayo kabwakabaka bwe musobole okumutegeera ti gyali singa kamiliyoni yayimirira ku stage eyo negwamu negwira abantu 8 waliwo sente zigula kamiliyoni waliwo sente zigula obulamu singa abantu bafa nga twakafuna ekyekango mukimanyi music industry esigalawa so Katonda ayina byakola ebintu byemuleka akole oshegera leka Katonda walumukiriza nti Katonda gyali ensonga wakiwooli tuleke ng'okuwakanyanga Katonda ebiseera ebisinga 24 abantu bajje nebaza abayimbi abasobodde okubeerawo kamiyoni n'abebweru bapisikoya baani bakofiti basobola bayinza n'okubanga bagenda kujja ne gundi yajja waali tannabakuvaawo 24 tugwere erugogo tunyumirwe tuleke kugulumizanga sitaani okusinga Katonda tuleke Katonda naye abeeko kyakola Bannayuganda bagamba kimusime ku bantu nga bakyali balamu okusinga abafu essaawa leero Kenzo n'afa mwenna n'abayimbi abamu bategedde Grammy lwa Kenzo Biti Award mwategeera lwa Kenzo naye n'osanga neyalemerwa Kazina Award abologa kati oba zina yakulema obologa ki please sometimes shut up musirikireko mwekuŋŋaanye mwekabire mudde eri mwefuuyire Kenzo mumuleka ali mu kiti kirala bw'aba yakuleka kuba tosobolangako era tolisobola kubanga mwalemwa Kenzo bamukuba wano ne bagamba nti nno Kenzo bamuteekako good life nemukuba be bayita ekigambo bisiyaga bayita bigayi ne bamuteekamu kamera nga muzinta mbweziti ne bamugamba Kenzo ali ebisiyaga tabagamba towakaniranga muntu mwana towakaniranga muntu era amaze okumuwaayo ne batandika okuba Kenzo mbwali ebisiyaga ne bamuteekako ekigambo ky'ebisiyaga Kenzo teyagwa nakuba soko yayimbi olima lwa stadios ne bamusekera ne bamuge Kenzo teyagwa mu maanyi kati akuba ebisaawe bya Cameroon akuba festival mukyali mu shows mubologa nonga nti oyo teyakuleka omuntu akuba festival namba yakubanga government nasema kwa festival Jennifer Musisi kati Kenzo agikuba omwoyo ogera ki olikiriza dde akulazeeko ne kyakola nga kya reality that's why mbaga nti success and fair based on reason and reality mukiriza nga reality mukiriza nga facts abantu abamu mwesibidde mu buddu bw'endowooza mind ya mumanye muzungu agamba nti emancipate yourself from a mental slavery abantu bangi muli mu buddu bw'endowooza mwenafuya mwekka mwesibye mwekka n'ekituufu olabanga kikyamu buli kaseera ekintu kirabira ku negativity tokkiriza kigenda kosa gwe still because abantu abamu kati mwatakinga babi naye odda mu kisenge n'okaaba kimanyi nti big eye ayina weyagalira n'akaaba ng'alina byajjukira ku Kenzo akaaba naye wano mu public oyagala okwekaza public ekubya abantu bangi abantu bagenda kufa naye nga balina ebibuuzo bingi nga answer ntono nga bakubuuza wakikola lwaki nga you don't have an answer so mukirize mugaane mudde mu reality mudde mu facts ensi ebanguyire nyongera okugamba nti tuli kusula motozi tufuna emmotoka empya n'enkadde nga bw'oziraba buli kika kya mmotoka kibeerawo osobola okufuna emmotoka ku looni osobola okujja n'oyogera n'essuwa ne bagatulina bagagga babiri kiyamani n'essuwa yennyini esula moto osobola okujja n'oyogera n'omugamba njagala kamotoka kano ndi akasuude kaka akabinja akakabula akakabala bakagala nnyo kalina ku bf jangu kusula motozi ogule emmotoka y'ekyoto kyo ate ku kibanja mpola osobola okuteekayo obusente butono olutuka n'omugamba munnange emmotoka ali ya $8,000,000 kati nakaiteeko 2 jimpe ndetenga ekirungi nti ye mugagga waawo yasalawo tebaliko bapikerere nti baani wano wasuwa tetugenda kusengukawo era tetugamba nti ate wajja tulemerera nedda tetupangisaawo kyekigifula bonde ey'enjawulo so jangu kusula motozi osobola okusangawo mumpiika ye Kamoga bonna babeerawo boogera bulungi bajja kwandolinga bakuze mu Robert abeerawo
bajja kuddamu ne Zola abeerawo comedian osonga Zola ntwale wasula mpe emotoka y'ekibanja ya looni so ajja kuwa emotoka kubanga yenna nnyiniwo ne chairman nyongero bagamba nti ayagala ettaka genda mu Bugweriyo Estate. Bugweriyo Estate basubwa ettaka eitaliko nkana ate baguze ettaka eitaliko nkana. Bugweriyo Estate basangibwa na jana nkumbi opposite ne club ya Nyondo awo kizimbe kipe kiri awo kalina eri awo we basangibwa naye ekintu kya Bugweriyo Estate bakuguza ettaka eitaliko nkana ate nabo bennyini nnyini bagwe ettaka eitaliko nkana baguza ettaka ery'ekyapa n'ery'endagaano. Bugweriyo Estate basinziira abaganda baffe bangi nnyo baguza ettaka ne basimba payini ne basimba payini n'ayengera ne basimba kaitunsi n'afa olw'okuba tomanyi environment ki gy'osimbyeko ttaka ki gy'osimbyeko. Bugweriyo Estate ekuyamba okulaga kuba erina ettaka ku buli luguudo erina ettaka ku buli sayidi. Bw'oba oyagala kusimba payini bagamba alina ettaka kyamu tajja kudda ajja kufa. Bw'oba oyagala kusimba kaitunsi era bagamba alina ettaka kyamu. Osobola okugamba nti njagala faamu. Bugweriyo Estate kugamba walina okuteeka faamu walina okuba nga walinaanidde amazzi ente zirina okunywa zirina okumuddo gubeerawo mu musala ne mutuntu eyo Bugweriyo Estate. So kuba ku ssimu yaabwe osobola okugamba njagala kuzimba amaka ga famire bakulaga environment ennene nti famire yabaana eyimidde etya ayagala kulimayo kulundirawo kola ki obwo obuntu towawaka. Bugweriyo Estate ekuyamba egguza ettaka ery'ekibanja mpola ate kuguza ettaka ery'endagaano n'eryekyapa. Osobola okuyita ku 070 070 035 267 njiddamu 0705 035 267 eyo yibata Bugweriyo Estate. Obagenda ku office wali enajja nankumbi opposite ne club ya Nondo kwaina eri awo oyogere nabo bamanyi wewe abana bagwetta kate no lisiba sengenge no lirekawo. Bugwe kyekuyamba egamba attaka lino litekeko ka wash tekeko bali mirako ebimuli ogenda okulaba myaka ebiri nga tesente zewagula ozijjeeyo ng'oli magoba basobodde n'okukuumira ettaka lyo n'olwekyo genda mu Bugweriyo Estate ogula ettaka. Nyongera okugamba gwe muganda wange ayagala oli musuubuzi ogula kamukamu genda ku Amu Shopping Mall. Amu Shopping Mall atereeza omusuubuzi ova luddawa basitula gwanji yonna next gwanji baziteeka ku Amu Shopping Mall. Oyagala kamukamu oyagala bimeka genda ewa bbali waali ku Amu Shopping Mall genda Joystar wali Joystar Fashion waliyo Alistar waliyo Jordan gwe mwayitanga Majestic kati bamuta Jordan tuyinawo Kayongo Step Fashion waliwo Medi Fashion City bagamba nti yo Pasta Fashions ate yo Pasta Fashions yakikoze genda mu Pasta Fashions osubule shorts ebiriko oyagala linnya oyagala rebels genda mu Pasta Fashions wali ku Amu Shopping Mall. Nyongera bagamba nti gwe muganda wange azimba oyagala bintu byanjawulo oyagala eminyolo nga okoteka nga jakinkumu oyagala ja kadi oyagala kugamba kubeera wanjawulo nga byokosa mu nyumba byanjawulo oyagala oligino yoka genda mu Gandhi Hardware World basangibwa Ntinda Gandhi Hardware World bayina ebintu ebyenjawulo batalabangako mu ggwanga kubanga nze sirabangako ku munyolo gwa kinkumu sirabako mu munyolo gwa kaadi ng'oteekamu bukutesi kaadi muganda wange ebyo nago bye weegomba byolaba mu America byolaba luddawa genda mu Gandhi Hardware World basangibwa Ntinda babere nga bakolako my dad sana. Ate gwe ayagala emmere osobola okugenda ku H&M restaurant wa Hajamuna mubiri wali Makinde bali opposite ne club Voxe oba genda ku Dinner Food basangibwa ku Amu Shopping Mall basobola ovuga emmere direct maji kutuusaako ogeze otuse mu office njala ekuluma otuse reeti bali bateeka bakola ka chai oba ka cappuccino oba kachini bakakuletera ku meza wenyini woli nobeera my dad sana. Gwe muganda nga ayagala omwana w'okuwuga kunyumirwa birthday parties oyagala ku celebratinga oyagala surprise genda ku Climax Makinde. Climax eri Makinde omwana waawuge azanye akube bouncing castle surprises kwegamba ensi yonna buli lwakuyitibwa live band lukoba ku lukoba bagita Climax nga bw'owulira erinnya kino saagala kiggaba bugambi njagala ogende woolambule what is the meaning of a climax. So kwata omwana wo waliwo abalabirira abaana babazanyisa bawuga mu bouncing castles kimu genda ku Climax Makinde ewaalule lule we balikola kifo otujje munaku gwatanda banjagala okugamba ayagala okukola omubiri olina obutwa mubiri oli mulwadde oyagala kola anti aging oyagala kusala myaka genda ku Supermania esangibwa ku Freedom City oba Entinda. Supermania bayina ekyuma ekinywa obutwa mu mubiri that is one bayina kwegamba Supermania yavaayo okulanga mu Uganda
balwanagana okulaba omulwadde abasukaali abapressers kwegamba balina ebintu bye bakola bobikola ennyo nga gym sauna steam nga ebirwadde ebimu bikola ki obeera obyejjamu obeera obigoba nolwekyo genda ku freedom steak supermania oba ogenda entinda balinawo jakuzi abagala n'abalinawo ekisenge kya tubazaala oyagala kudda buto okuwunya bulungi oba oyagala kubeera nga oli maddadi saana genda otule ku sit up oba genda onnyo obutwa mu mubiri ku freedom steak supermania oba entinda balinawo swimming party lwa mukaaga bakola swimming party dide ate balinawo ne restaurant bakita Monswa restaurant nolwekyo mbagamba ekigambo kimu twekuumire mu kumanya n'okutegeera ekyokutwagala ensi yaffe nga bannayuganda tweyagale nga bannayuganda tukozesenga one love abazungu batusinga ekigambo kimu kufumiitiriza singa mwawerekera Kenzo mu Grammy maybe yandibadde agireeta tugetwagereka miliyoni ng'ennaku z'omwezi 24 tugetwagereka Sumali Makindi ng'ennaku z'omwezi 25 I stand out we love you so much big up him